All right. Ole empuga de mapuga. Njagala uliza statement yakoze temugenda ja njagala uliza statement nti yenga ye n'abaganda bandirize ekiteeso kye kyo kinjagala osoko ulire no ulira bano ba agenti be ulira Ompulidde bulungi nnyo nkugabe bano ba agency be bagenda kujja balegitimizinge apology ya Museveni saagala ogobera ebigawo byayongeddeko yaga nti ye family ye nenge ya n'Obuganda nge yalikola omukulembeze mu Buganda ow'ekitiibwa ensonga ya Museveni bajjaniriza nza mutegeera kansoke nkaddemu kawule bulungi nnyo olwo otegere bana basajja enkwezenge ziri mu nsuulira mbotojandiza. The moment you accept nti ojandiza, additional statement is what is meaning. The first statement that you accept his apology, the additional statement doesn't make any kind of sense. So, sagala more statement is ayongeddeko. The moment you accept that you accept Museveni's apology, any other additional statement, that is nonsense. You accept it because we know oli agent we. Zamutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde. Kati awusagala baluisaawo. 1. Museveni gwenjogerako ebikola byali mu kukola essaawa zino. Kambazeeyoko katono. Mulo omusajja gwe tudiringa naye mu 1996 nga yakajja. Ebintu ebyamutwala mu nsiko okulwanisa banne be yatta n'atugumbula byali mu kko ulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, Bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera Bannayuganda bwe bali balina gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okwekyoyononere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, ssaako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'eruweero yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front USAF n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973 Museveni ne banne bagonjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA ng'ali e Tanzania. Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggyako Amin. Ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo gwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army eggye lyalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. The National Resistance Movement, I think,
is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. Nkakudire kawulire before nga sinakaddamu kazanya mpuliriza bulungi nnyo. Andrew Mwenda, Romushana, Basajja Biwempe, Mohoz Kanyerugaba, Chris Busiru, wanadmwanisa Chris Magezi ne Chris Busiru, Semwai Eso ne Police Sako, Kijambia Christopher Damolira. Mubadde mugamba nti mu Kampala mukono wa Kiso mulimu ebinja by'abayeekera ebitema n'okutta abantu. Kambuulire eggwanga nze mwe gwa naddiba nga bannyabo ne bassebo. Ekitongole kya Crime Intelligence ekikulira Christopher Damolira, ekitongole kya Internal Security Organization ekya ISO n'ekya CMI Chieftains of Military Intelligence bo bennyini mu structure za ghetto mwe bakutte ne baaminga buli mwana yenna gwe baali ku lootinga mu ghettos balina emmundu balina n'amajambiya. Christopher Damolira, CMI, ISO and ESO. I'm here to inform the public and even international community that Museveni, his son Muhoozi, via their security agencies or spy networks or agencies including CMI, ISO and Crime Intelligence, which is led by Christopher Damolira. Remember Christopher Damolira, he was the person or is the person who created the ghetto structures. As we speak right now, Christopher Damolira, on the instructions of Muhoozi and Museveni, he was instructed to arm all of his ghetto structures, which he created himself. Those boys are armed with guns across Kampala, Mukono wa Kiso. So whatever they coming out to blackmail or to link NUP or national platform, including President Kyagulanyi Ssentamu, that they are among the people who affiliated those groups. Those groups are trained, armed, funded by Christopher Damolira, CMI Muhoozi. So let the world know that Museveni, he had been using his old political tactics of blackmailing his opponents so that he can put them in communicado. For him, he continue with his rule. So, njala tegeze Christopher Damolira kuno kwoli ku Kijambiya. Eno information egyefulumya tomusobola gifulumya ku TV za Uganda keberewa. Nze ndi nadibanga 24/7. Christopher Damolira, ekitongole kya CMI, ekya ISO, Muhoozi ne Museveni. Mweke nyini mwakamba Christopher Damolira kuletinga ghetto structures. Abaana bano balina pisto, balina emmundu, balina amajambiya. Waliwo ne incidences zatuuseewo abaana abakubiddwa amasasi nga abaana ba ghetto bajjako ensimbi ninga ekigambo ekintu kino bakikola nga basinziira ku mmundu ze bamuwadde okukola ebikolebero byo mu Kampala Mukono wa Kiso. Then muve mutandika okukola profile nti ebintu ebyo n'opu yebikola enkya open roof discussion issues ziyezi abantu bagenda okuba masimu abasinzira mu ghetto bagenda kwogera abantu abayine emmundu bemwaziwa. Addition on that, buli muntu agenda ku exposingibwa. So tukoye enkwe eyo already fashion model of blackmail and propaganda must stop. Christopher Damolira kuno kwoli, Muhoozi kwoli, Sale kwoli, Museveni kwoli, ISO kwemuli ne SFC kwemuli. Mweke nyini mwa aminza abaana ba ghetto structures mawadde mundu pisto ne AK47 zibakozesa ekiro okutulugunya n'okunyaga abantu. Bujulizi webuli tujja buteka ku media. Kate kanzireyo wano. Kanzireyo wano. Binasimu gati byebalwanya. Ulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo.
wadde okutya kwali kungi bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda omwali okuwamba abantu okwekyoyononere okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto obusosoze mu mawanga bwali bungi obwannakyemalira saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Sorry, you have limited time. I just want to remind Ugandans that whatever Museveni is doing right now, we are ahead of him. We are ahead of him. So that style of blackmail propaganda against his opponents must stop with immediate effect. We know the people behind all these tricks is Christopher Damolira and his group. Awusagala tulwewo nawo njagala tukole kituveewo kubanga nazze kudibaga leero mu video zenkola kati za kudibaga bulungi nnyo tugenze maaso. Kati banyabo ne basebo awo katuveewo mujjukira nga nwana n'empuuga okuva mu 2022 abali mugomo okutuuka olwaleero ne mbagamba ebintu byonna bibaze bakola buli wabalirawo okulonda mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala buli wabalirawo okulonda mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala abadde bakikubira muze mu kiraba buli wabawo okulonda mpuuga bamuinstructinga okweyubula okuyuza bakikozesa emirundi ebiri bakozesa mpuuga opposition eno olumu ebeeramu abantu bali serious kati abo bataddemu okwawulamu bwe baawukana bakuliyetinga vacuum oba space ne musigala mu system y'okukaana n'okweyawulamu ye Museveni ng'ayisawo ebye kati this time around mwandibadde mumpe bimuli mwammwe basajja mwandibadde mumpe bimuli byammwe ebimuli byange kubanga the first mission ya mpuuga yali yakuyuza mu kibiina kya national platform kyola Museveni yagamba come 2021 tuwajja kuba opposition nga amazo kitegeera nti mpuuga amazo okukola buli kimu kyayagala neŋŋamba olimba muze emyaka 2 emabega akatambi mpuuga zaayuza opposition buli wabawo okulonda ng'ajja akyusa ng'ayuza olwajja okulonda ng'akyusa ng'ayuzaamu mpaka bwe ngagamba nze ŋŋenda kuba mpuuga mufiireko kati okumanya mpuuga musajja mubi bwe mala omulemesa yateeka sente nnyingi nnyo mu kunwanyisa nga ne bakomredi bennyini babawadde sente okulwanyisa Lumbuye n'olwalira abamu bakyakikola balemerayo naye nze nsigala ku mazima yasooka n'atunda ba MP bonna kati ba MP batya okuvaayo n'atandika okukola propaganda blackmail okuloba Kyagulanyi National Platform propaganda n'agaana okukola n'ateekawo Dealers Alliance yafudde n'okuzika ne kuggwa kati Dealers Alliance bwe yafudde yabadde ayina kukola ki Dealers Alliance bwe yafudde yabadde badde balina omuwa ekibiina. Ladies and gentlemen, Museveni alina 47 well-registered small political parties. 47 well-registered political parties. 47. Ajayo bujja kabiina nga akawa gwayagala amukolera omulimu gwe. N'akabiina ka dedire floor but dedire wali bakayitani dedire ba dedire ferias akabinja ako nako ka Museveni naye nga nyiniko gubali bakataddemu nyiniko alina erinnya bamuyita Apollo nga musajja oyo Munyoro era naye mukozi wa ISO yabadde akamanaginga Apollo linako mala okulaba. Let me see here. Apollo. Musajja Munyoro nenga gayo oyo era abadde mukozi wa ISO yabadde amanaginga ka political patako. Let me see one. Oh, 1 minute mupe mukatono nnyo wano.
mpe mwana katono nnyo mpe mwana kati kapata ako kadde deferiors nanyiniko bamuyita Apollo na Bwongo NRM agent as well ISO agent who comes from Bunyoro yabadde nanyini ka political parties ka political party la kabadde ka registered bulungi nnyo kati Museveni ajjayo bujja bupate mwe nabuteeka waawo okumuyamba kubanga tukubye parties bbiri zibadde zampuga ntuzitta naziteeke ebbali kati kwe kumuwa kano kati ekigendwa kya kano kyeki wulira okumanya baboyi muyina amaanyi okumanya ekigoba Museveni takimanyi spending the billions of money okusula Kyagulanyi agaanyi bakoze UPDF amendment bill nga bagitargetinga Kyagulanyi amendment bill mufuukidde akayinja mu ngatto tebakomyoko ne bakola political party amendment bill ngetargetinga Kyagulanyi yagaanyi okukola nga bagamba nti nupu bate participating mu iPod bagenda jijja ko sente Kyagulanyi bagamba tetuwagala sente zammwe kati bade balina okukola kwe kufunda de mapuga ekibiina kino mbwakola layinsi n'ebibiina ebirala basobola okufuna abalonzi bafune ba MOP then bo bampuga bagende batondewo iPod yani ya Museveni kubanga ekibaluma kufuna sente baregimentize Museveni amufule digiti nti basinka kubanga the trick is Museveni asiga ekifaananyi ku international level nti si dictator nga akozesa nga camouflaging nga ateekawo ba agent be mu opposition bamuzanyira emizanyo era ne bastaginga democracy ne basinkana mu meeting ne befaana kati Museveni n'abiweereza abazungu n'abagamba mugamba nti ndi dictator era nwanyisa opposition kati oguninyoko nga abalaga munfunye bulungi nnyo Museveni kyakola okuliatinga iPod ne bu committee obulala staginga abantu be abali mu opposition ne bakuŋŋaana n'afuna ebifaananyi ne boogera kati n'abafandinga kati bw'abafandinga bw'afuna ekifaananyi ng'akisindikira bazoba baga nti mugamba nti ndi dictator era nduddeko ffe tulina politically mature era we discuss about the future of Uganda era opposition tulina ye naye ku bifaananyi n'abisindikira bazunabuza ogoninyoko n'abaga nti ono bano bendi nabo kati ekisinga omuluma nti omuzannyo ogwo gwennyini Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo Swaibu yagaana okubeera mu muzannyo gwa Museveni kati weewali okulya n'okkomba essowaani agamba lwaki omuvubuka ono andabisa mukategedde yensonga lwaki Museveni alwana okukola amateeka ago musajja ono lwaki andabisa njagala obulimu bw'opposition bonna mwenna abayinza okunyiiga saagala musooke munyiige njagala ovuga obwogo bw'obuzzeeyo Dr. Paul Konge Somogere yamuteeka mu kazannyo keekamu n'ateekamu Dr. Sibana Kizito mu kazannyo keekamu ali hajina Santege Sebagala nawe munonyeza simulaba n'ateekamu Bampuuga Besigye yasindikanga ba delegates mwabala Salwa Musumba Banandala Mafaabi n'abalala bonna bazibabeera mu kibiini mu iPod walolabyeko Kyagulanyi mu iPod nkuddidde kuva ku basebaana Kibaba Paulo Semogere Kawanga bonna ekintu kyo Museveni abadde abazannya omuzannyo guno nga tebagumanyi nti bajja mu kabine ne Museveni genda bakubisa ebifaananyi linda monsonyi mpaka video nkyakalina monsonyi we simati ka video nkyakalina monsonyi we nadde simenti eno n'atuukayo ne mujjukira ka video ke nabazanyiranga Museveni ayimiridde ne Bampu ayimiridde ne Dr. Paul Kawanga Semogerere Abedi Bwanika abajjukira mu kajjukira bulungi nnyo wano simenti so wera ndi good kati kyemba gamba kye kino Mukama nnyambye kaakano nkyakalina
Something. A victory has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should. Each party which is represented in parliament. How much have you to the FTC? Not much. Remember, they were 6 years. You are the one who was reminded me. No, we shall tell you because you are the presidential candidate, give him a special slot. Yeah, we think that who you the Kasibana is to ban? Because we are all working for the betterment of the people's lives in Uganda. We are entering a new phase of multi-party politics. And as the one who won the elections, I thought it was my duty to take the initiative and contact the other people, the other contestants, so that we create a culture of letting the people know that politics is not a war. Apart from the symbolism of getting together, there's also the substance of actual discussion and solving issues. Oyo bwanika, oyo abedi bwanika oli. Zamukira okuma history, bulungi nnyo okuma history, kiba kirungi nnyo. Kati, bwe tubagamba tukuma history, era tumanyi history, tumbategeeza bulungi nnyo. Museveni yakuleetinga iPod ye ne system ye nga yakuteeka ba opposition mu kifaananyi akisindikira abazungu n'abalaba balage nti mulaba bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi yamugamba akola bw'ati president agira bw'ati kasomulanga agize bw'ati ng'akulula bw'ati ng'omanya nti kati gwakutegedde oli mufu. Kati bangi baatunulidde bwana kati yagaana okgendayo. Bakoze UPDF amendment bill ngetagetinga Kyagulanyi eganye. Bakoze teka lya political party era Kyagulanyi aganye abagesereze muzitwale. Kati wenjagala osooka otegeerere wulira omusajja ono bw'abadde ku podcast z'olwali ule bw'ayogedde. Ebibiina ebiri mu parliament birina akasente ke bigabana buli mwaka naye bibadde bikagabanira mu nzikiza. Ngaliwo agamba nti sikwagala naye akasente nja katwala nenteekawo nnongosere kalambulula obulungi ng'okukosa amaaso ge gali nti ebibiina ebiri mu parliament ekyamukiibi n'ekyampuga bwe byegatta ne bikola ekibiina kimu naye nga birina ababaka ba parliament babeera batya era bye babadde bakola bibeera bitya. Waliwo ekirala kyoyagala? Waliwo ekirala kyoyagala? Kati kwekuleta eno dead failures nga kyebagala kukuliyetinga political parties ezigenda okulwanyisa Kyagulanyi zimale zikole iPod ya Museveni gyayagala bamulegitimizinge akole byayagala. Nzize mbagamba ng'oyagala kumanya nti waliwo ekigwa Museveni takimanyi mpuliriza bulungi wano. Mu East yateekayo Nandala Mafaabi okuva leero alangirira nti ajja kuba president tewakyali wadde enswere munoonyako emuwunyako nti wayi Nandala kiki teri enswere muwunyako amuli ati aziweero teri wadde enswere mubuuzi wayi amuli ati kiki teri. Lukwago akyebuzaabuza ng'afukaanaaba naye Lukwago baba batabatadde mu Kabe Besigye bayinza okuleeta Winnie Byanyima abadde mu UN ne ku bitongole ebirwana eddembe ly'abantu taakolangako statement wadde neegi kyokka yayagala okujja ekyo mukiteekako amaaso. Bwe bataleeta Lukwago baleeta Winnie Byanyima ku bantu aba babiri bajja kuleetako omu. Kati era naabo ku kamera gye bagenda okuteeka nga bakola ki banjuliza omukulembeze agenda okwesimbawo olujjako kamera wekikoma. Eno dead failures oluvudde ku kamera
wekikomye tekisobola kugenda wala nnyo mbuuza lwaki. 1 abantu bategedde kye bayita Museveni ne opposition yadde akulyetinga era nsaba mwekubire ku bugalo wadde sibalaba. Bategedde Museveni ne opposition yabadde akulyetinze nti kati wakyali abawamakulu bonna bafu. President abadde eggulu ekibadde mu kirabye abadde mu Soroti ekibadde mu kirabye akyatambula eggwanga lyonna abantu bategedde kyeki. Kati mu Buganda ono mwami ali mu kuyuzaamu ebibiina Nuupu yamulemye akulyetinze kiki ne oluvudde mu kamera bwati ekibiina bwe kikomye. Lwaki oluvudde mu kamera bwe kikomye? Line-up yennyini gyabadde nayo wali ng'alonkinga Dead Failures. Njagala otunule facial expression, body language yaabwe ne capacity gye balimu mu politics. Who are they? Tosobola kuwulira abasajja baazanya mu Yududi village yakuba goola 24 n'obaleeta baŋŋange omusajja ali ku level za Madrid oba eza Barcelona oba eza Liverpool oba eza Arsenal. Babano squad. Ziyo squad mbulira wani. Who is he there? Ani. Bambuli ani onatula gobasali gobakomo andize katima. Oyo omu bano babiri. Labono smart waya basatu. Babo. Nanyini kibira yenyini atula binsobeda atula ngembate sudde byana mu kyoloni. Mulaba nenyini aga nekitufu kino kindi mu kikola. Tuna facial expression y'omukulu nagane kino kyendi muweru walayiga sacheza seye manda mu mbuga kino ngati kitambula oye nyini yekyamani wadira za sasho labono musajja to abadde maya bambala galumindi batubuza abuzolu mbaba bibasinga tumayikati labono bambi labano nkulaga faces zibadde labano labambwa tepama ono yasinga okuleka ne mulabe Kada mzee bamujjewa n'abantu baabwe kati eye squad egenda tola muntu egenda tola kati kankulaga ebifaananyi ebirala ngera kulaga facial expression ne body language. Tutandike kuzoomingire njala kuzoomingira baabo baabo nzono manyi kuzoomingira bulungi n'olaba laba nona aliga ko bakwatidde katima. Laba kati yeyo team kati mumala okulaba team eyo kankongerera ekirala kino Juliet Kakande ye kati okuswala yambala mask tayagala mutegeera presence ye waali ono yayambala mask tayagala kutegeera mu presence nti waali kati labono mukako labono ala kile kiri omusereza musaya tugenda kukola ki accountability ukitegedde kati bwotumya timu ebaddewo abasajja batto boli ali wano afunye emitwalo gye ebiri kuba bana ekitono nnyo bana bamasomero oba bantuntu bebasanze mu makubo baba nze nkulaga kubanga fute gina tumufunye baba olujjeko kamera ekibiina we kikomere kisobola kweyongera kusukka wano kikyo tekisobola kusukka ka kati kankulage kano ka video okalabe olyoka otegeera omusajja ono kati bayinza okugamba otulaze ebifaananyi tulina footage alaga mabega mayi muyina olugezigezi mugenda kugamba sibalaze footage alaga mabega wababadde kyomanya nti waliwo ebibala ebigenda okujja nkulaga view nolwekyo tweyanzege toyanzege. Let's welcome few questions as we end. I'll move the microphone around. Laba buli omu waali tunula body language y'abantu bano facial expression 3, 4, 5. Nze Hasekse Kiwunga okuva ku BBS Terefayina. obalaba Njakusooka kubuuza ku nnyambala y'owekitiibwa. Oyambadde essaati
eyitibwa presidential shirt yayambalwanga Nelson Mandela. Kati area of view ebaddewo olwaleero. Kati ekizibu si kya area of view, ekizibu kiruddawo, ekizibu kiri one. Sente z'omusajja balidde nnyingi, ekintu kye bavuga kigaanye okukwatayo, omusajja gwe balumba ali mbirala nnyo. Kati fe nze mbadde musanyufu lwaki kankunnyonnyole. Omuntu wabeera idle aconcentratinga nnyo mu kumenya amateeka. Naye bw'abeera occupied nga era bimukutte akendeeza obumenyi bw'amateeka. Kati katusubire nti Mpuuga bw'ofunye dead failures political party, ogenda kufuna ebyokukola n'ebyokwogera eri eggwanga ng'obuulira abantu. Naye okumanya abasajja bano bazibu nnyo. Bw'abadde akola statement agambye bagenda kutuula balonda bakulembeze, owandiise otya ekibiina bakuwa certificate nga tekirina president general, nga naye bakyakuyita musomo bali bamuyitaani, balina erinnya bamuyitawo nga si president general. Kitegeeza naye tamanyi kiddako, ekyo si kyekikulu, naye tamanyi kiddako. Kati idleness eweddewo, katusubire nti ogenda concentratinga ku kibiina kyo nupo ogyesonyi okuba ne yeekola ebyayo. Kati lw'ogenda okutegeera kye bayita okumanaginga political party. Manya ekikutunuza ng'embuzi esabalaavu ng'onyinyibadde, kubanga buli muntu abaddewo kitono nnyo, waliwo abalidde 10, waliwo abalidde 2, asabye okufuna ssente n'afunye emitwalo 3. Kati lw'ojja okutegeera kye bayita to manage a political party. Kati kavudde kwanjula katandise. Mpuuga ne bannole mugenda okutegeera kye bayita okuddukanya ekibiina ky'ebyobufuzi olwaleero. Kati ofunye emirimu gy'olina otandika okukola, ng'essimu zikuvugira, ng'emirimu togikola, akasajja katutwala, ng'oli ewebase, bajja kutambuzaako ekiro ng'oli mwandawe yange olina okukola activities za Museveni kubanga ssente bazikuwadde. You will get to know the reason as to why Kyagulanyi is very stronger than any politician in Uganda. Rojote bagenda kuleterako mwandawe ya Museveni nga kubira essimu, akasajja katuli bubi, mwali ya ssente zaffe, lwaki temukoze kino? Ekibiina oluggyako kamera we kikomya. Ng'oyagala okutegeera kyekugambye. FDC yalaunching olwajjako kamera. PPF allo olwalaunching hallo we yakoma. Wabeerawo kali akasajja akanyalonda kali busoga kana akalina ennyindi kalinga akagatoka embizi kabijirwa. Olwalaunching simanyi sime front, olwajjako kamera front we yakoma. Nono olujjeko kamera front weekomye. Wabula agenda funanga airplay ku TV ya BBS, CBS ne National Broadcasting ajja gifuna naye era teyina kyekola. Kati mukitegedde bulungi nnyo nti Dead at Alive eyo firimu mugino bayita Dead at Alive. Obwato bugoba bufa magoba. Dead at Alive firimu gye bagita Dead at Alive mujja gitegera. So Mpuuga and death for failures bafudde batuusa olujjeko kamera ne bafiirawo. Kati Museveni agenda babanja ssente, mugenda kufa pulesa kubanga abantu babategedde. Ate I'm very happy nti that marks the end of DP Bloc, the Democratic Party and the other political areas. Ladies and gentlemen, Nyando Yoseferi, he had been playing around in dirty politics where he created his own opposition forces, which wasn't easy for any man to destroy Museveni's opposition. The only person who has managed to destroy Museveni's opposition is Robert Kyagulanyi Ssentamu. But it wasn't an easy task or an easy job to dismantle Museveni's opposition in Ugandan politics. Right now, opposition, the so-called Museveni's opposition in Moni politics, is dead. Teri kintu kibadde kizibu nga kumenya amenya bakozi ba Museveni mu opposition. Kyagulanyi akisobodde kikola nga talina gwakobye luyitana gwasambye tana gwakoze eki agikubye. Agisaanyizaawo. Pate yayo ne gyataddewo mbaga waloka muvu bakayita Dead at Alive oba The Walking Dead kalina series abafa batambula nako gye kali musobola okukala mujja kutegeera bulungi nnyo. So kati mutegedde bulungi nnyo
kyekizibu yensokola kimula buli avaayo. They don't focus okujjako Museveni, but focusing on creating an opposition. There is a difference between fighting Museveni and fight in opposition or to create opposition. This time around, there is no time to create opposition. This time around is to fight against the dictator Museveni. So NUP is concentrated on moving Museveni. But Museveni's agents in opposition, they are fighting opposition to keep Museveni in power. So that's the problem. Era nakugamba nti Museveni akola ebintu okulumya omuntu nawonzikanga yabe muyambe ekkiriza. Instructions, orders, funding zawadde abasajja mu opposition ze zimuleetedde okuluzinga n'okublowinga covers aba agent be mu opposition bwe. Kubanga someone is blessed, ali clean, alina sente, akulaze nti nesereze mbadde mbawa mu parliament ezebyonna by'obufuzi ataddewo infrastructures ne kugogo nga kweziri nga obadde odiringa na opposition for the almost 35 years tebalina infrastructure, tebalina structures, administrative structures countrywide international nga teziriwo. Ono akulaze nti weziri in the small period of 4 and 18 months okuva olwaleero n'akulaga nti azitaddewo. Kati ndozo otegedde nti okola ekintu okulumya omuntu n'owezika ngo yamuyambe ekkiriza ofandiyinza agents bo basule Kyagulanyi balimeddwa kubanga public ya picking ya interest n'emizimu na buli kimu kyasituka okulaga abantu nti ye time okwerwanako. Zo mukitegedde awo tuvuddeyo katuddeyo wali mpola mpola. Kati Muchala Betty Namboze bakireke nkulamusizaako nnyo honorable wange omulungi ow'Omukono constituent oli bulungi kebaleko gy'otusaako engalo. Wiiki ewedde wannakolamu okuterezaamu n'enkubuulira oba ali okimanyi bwati wali tokimanyi njala okutegeeza maama sirina lutalo naawe asirwa na MOP sina lutalo ne statement nyafuluma nali nkugamba weetegereze ffe tulina gye tulaba tulina gye tulengera nga gwe tulengerayo. Tulina gye tulengera nga gotokola kinga tulengerayo. Nakugamba kimu nti oba tewamanya nti Mpuuga yalina akabinja akakola minority report nga tewakimanya n'enkubulira leero mu Wasula n'eza Mpuuga kati ndi wano kulaga nti message nali nkusindikidde yali ntuufu so sina lutalo naawe nkutegeeza butegeeza nti ebintu emusooka obyetegereze ng'ozze okwogera. Mukyala Betty Namboze bakireke sina lutalo naawe kubanze mbadde protecting of social media. So bw'obanga technically tewategeera nganze nsobola okutegeera n'enkubuulira njala kutegeeza mu basina utalo naawe just nayagala kutereezaamu kutegeeza nti be mutambulira abamu tembategeera be baani to prove you wrong today. Nawe nakuprovinga kati njagala ebere final conclusion ku statement gye ndagamba nti Mpuuga baali bakola minority report ye kenyini mukamwake ngabye yogerera then yokengere ku nsonga endala ulira bulungi nnyo. Muyinga ng'abapangise muyinza mutya okuleka abenaalemu bayise wisa bintu nga temulina kakati ffe munongoseza zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial tolina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye. Twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo n'obuwaayiro obwazirimu. Twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report. Twali ababaka abaakikola 4 naye kyali kiwandiikwa nakubulira ne lumunamba mwe yali ye teyalwamu nga mmwe. Ndowooza kitegedde maama Namboze sikulinaako lutalo si friendly fire sikulinaako lutalo wabula nkutegeeza nti abantu bamudiringa nabo tubamanyi from A to Z era ne information tugirina. So Namboze wonna woli bakuwa akatambi kano bakutegeeze nti takulinaako buzibu bwe wali totegedde bodiringa nabo fe information tugifuna tugisirikira nembye nnyo ne tugireka tugaka tutemegiyisaawo. Ndowooza okakasizza era bw'obanga ali ogabe batuti nali nakukuba saako kuba nali nkugamba kituufu.
nkakuddiremu okazanyo bakakusaliremu okazanyo okategeere mpuga ye kennyini ng'akutegeeza nti baakola mine report abantu aba baatuula 24 hours ne mu hoteli nakubula lumujja mumwamalamu ennaku bazaalinga nnya ye yabeeramu 24 hours nga batudde abantu bakola mine report nenze sikulinako njagadde kukasa nti tufuna information ne bwe weyogera abantu bewansindikira sobola biga abantu wano kuba sikulinako other nandi bigambe banekambireke kankakuddemu okawulire mulinga ng'abapangise muyinza mutya okuleka ab'NRM bayisewisa bintu nga temulina kakati ffe munongosera zaffe mu minority report twali tukirambuludde bulungi ne bw'obanga ototta omuntu mu court martial tolina bbanga ky'okumukomyawo ate agende mu kooti ejulirwamu ey'abantu ba bulijjo etali y'amagye twali tuteeseteese ekiwandiiko ekigezaako okujjungulula n'okuyiwa amazzi ku nnongoosereza ezo n'obuwaayiro obwazirimu twakikolera essaawa 24 nga situseetuse minority report twali ababaka abakikola bana naye kyali kiwandiiko nga kiri tekiniko kyokka singa n'abaali munda mu paalamenti baawulira obuzito bw'ekiwandiiko kyaffe ndowooza bwe yandikiwusa oba oliawo nkakasa kikyandibadde kya bumanyi okwekalakaasa ng'omukolo olina okuba nga olina tageti ebyobufuzi waliwo ababaka b'opposition baali mu nsisinkano gye baali mulejje n'Omuseveni balina ebintu bye bamukkirizisiza ate mu nsisinkano eyo era nga mu kujja kufula ya parliament baali balina obbijjamu mu mbaga eryo obuwaayiro buveemu naye bwe waaliwo embeera ey'ekibwatukire yagwawo n'ebyo ebiringa nga bye baali bakkaanyizaako okubaako ebintu ebisuuzibwa bali bwe baalaba nga akavuyo kazze nabino ebirugenda Uganda zabo nga sigga omusima awo tuvuddewo bulungi nnyo katugende ku nsonga eno bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali eka emyaka gye maze ku social media kuno ddala ku bwenyi bw'ekitabo y'ensonga lwaki sivaako mwenna mujjukira bulungi nnyo nasaba dda gavumenti ya Yoseri Nyandwe tibahabulwa ejjeyo obujulizi ngambika Nyandwe bwababula nembasaba ajje obujulizi ngambika Ssaabasajja Kabaka obujulizi bwababula bakitambuza ku TV ne ku radio wonna nga bakola propaganda ne malisi bwababula n'olwaleero bakyagenda mu maaso okwogera ebigambo ebyo mwenna abadde ku social media emyezi 2 emabega 2 oba omuyaka gyonna gye givudde katono nga twogera ku nsonga z'obwakyabazinga b'obusoga waliwo omuntu alina video yonna nga nvuma oba nga mpemula kyabazinga b'obusoga ngenda kuzanya no ka video musooke mutya ensi mutegerera abantu betugamba nti abantu bakolya Museveni muti waliwo alina video nga nvuma oba nga mpemula oba nga nzivula kyabazinga b'obusoga nga n'olutalo lwasooka olwakyabazinga b'obusoga nagaano dugenda munensigala ebbali njagala omuntu awandika nti Lombo yavumako oba yajolonkako kyabazinga b'obusoga aleete wano video oba akwandika message nali muvumyeko kati mugenda tegeera akabano akabeesibyemu nga batambuza message yemu n'obulimba okubuzaabuza abantu olutalo lw'obusoga olwasooka naludde ebbali nduzzeemu wano jjo wabula njagala omusoga yenna comrade baganda baffe kubanga omusoga n'omuganda enjawulo zero kiira yebaawula njagala omuntu yenna tere video nga nvuma oba nga nzivula kyabazinga busoga agireete nga bwe nabasaba Museveni video nti mubika nebabula nensaba video nga baga nti nabika Kabaka nebabula bateri busa mu lukuŋŋaana lw'abakomredi baffe era baganda baffe abasoga babadde mu Amerika eyo nga bakyazizza Katikkiro w'Obusoga Mukulu Muvawala bamuwadde essaawa dakika nga 3 okwogerako eri abasoga omusajja n'alyoka awaata omugambo omunene kati
Katikkiro wa Busoga yawaase omugambo ku nze omunene n'atuuka n'okugamba nti bankutte era essaawa yonna banziza Uganda nti navuma Kyabazinga era emizimu gya Busoga minyiivu nnyo. Katikkiro wa Busoga mumanyi nti kuno kwoli video bagenda gikuwa akatambi nakafunye ngenda kazanyira eggwanga naye nga bw'ogambye nti oli economist wasoma ebyenfuna twandiyagadde nnyo okulaba abaana ba Busoga Abaganda baffe nga bafiira ku mmotoka z'ebikajja abaana bato myaka 12 myaka 8 nga bafiira ku mmotoka gwe economist Abasoga bandibadde bagobebwa ku mataka gwe economist nga wooli gwagamba nti oli economist omugambo gwo waase sigulinaako buzibu no era sisobola nti ngenda kulwali wabula njagala kugamba nti economist eyasomako ng'oli ku international level ngenda kugamba n'ekitiibwa kyo mu buwombeefu next time when you are presenting yourself to the public please come with the evidence or when you're talking about me or someone else please come with the evidence and show that evidence to your followers or to your subjects, mostly the Basoga. So you blackmail me in that conference. I received the video that I have, and I'm going to play it right now. But please, I'm informing you, whenever you're talking about me or any comrade in the struggle, please provide the evidence of what you said. Sirina wensobola ku nabagamba no bagamba nasoka kwetondera Basoga bonna no Bwakabaka bwa Busoga n'embwe tuna kubinda yogera sivuma ko kuchaba sivuna kujja Abazinga kubaka sisobola sina buyinzo nzani avuma Kabaka bwa Busoga nzani avuma Kyabazinga sisobola kati gwogambye nti bankutte era ngenda Kampala oba very soon bagenda kunkwata Muganda wange fenna tuinako obuyinza bamuyita Mukama Katonda era ekintu kyonna ekibira ku bulamu bw'omuntu kiba kituuseewo ng'essaawa etuuse wabula wawaasa omugambo ku nze which is okay sina buzibu kanzanyire ensonga kebuulye bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo yabadde mu Amerika ng'asala omugambo yalumusa Kyabazinga waife yakola ati never answer words with words, answer words with action. Bagano nja kuira yebusoga nga ntambula nga zeragenda nchakala buchakala nti mwogere Kyabazinga namuwamba kimuwamba ngako Kyabazinga alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba. Let me tell you, Kyabazinga takola ki takobera bantu ati ndi kujja ni wani Kyabazinga bamwiramu ate bana Abasoga tulina empwitu ate emizimu gya Busoga nga gyatabuikejo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebutirumbu yaliwa after abusing the Kyabazinga he has met his day he's heading to Uganda very soon bana muzani sanga Kyabazinga ozanira ku bintu bindi. Why should you ever attack the Kyabazinga? Tell me. Why should you attack our Kyabazinga, for God's sake? Oh, Mama Wange. And for that matter, ndikwenda okwebaza mwena mwena. So, for your information, Mukulu Katikkiro wa Busoga, when you mentioned about Lumbuye that he abused His Majesty the Kabaka of Busoga, Kyabazinga, no one appreciated, no one in the audience appreciated your statement because they knew that you were lying. So a person of your caliber on the international platform, you came out publicly to blackmail someone like me without evidence? Katikkiro wa Busoga ubadde ki? Bade bakuwadde kaluzi baga bwewasuze wadde toteredde bulungi oba nze nabadde topic of discussion mbadde nga nti Abasoga bakomredi baganda ffe bali banoonya Kyabazinga nze neve mbaga nti Kyabazinga waali n'emmotoka we yagireka nga adduka mbadde nga nze nabyogera wali omanyi Kyabazinga waali but bakubuuza Kyabazinga obuga nti ali mu Uganda. So Mr. Movawala, with the due respect,
nawe sisobola kuvuma wabula ngenda kugamba ekigambo kimu respect yourself and stay in your line sikulinaako buzibu but when you come out to use such platform to blackmail me without evidence oba oyagala kujja mu line yange ne level mwendi bw'onojja mu line level wendi jjajja nja kujjamu suuti n'empale njiteeke ku meeza abantu bagirabira bw'okyo oyagala statement yona gy'onoddamu okukola mu public regard my name ng'obulaka maili nga jjajja nja kutandikako single handed gwe ng'omuntu oyinza obutakyagala mu busoga n'ensi yabadde manyi nti obadde okikola n'ensi ejja kitegeera ekyo nkigambye gwe gula olutalo bw'oba oyagala kugula olutalo kunze ng'omuntu ng'osalako omugambo tujja genda fa nja kusooka nkuggyako ofisi y'owakatikkiro wa busoga mbuteeka wali tugende personal kubanga wejjeeko ekitiibwa okusala omugambo ku muntu nga tolina bujulizi kankabaddiremu for a job well done abaana kankabaddiremu yalumusa Kyabazinga waife yakola ati never answer words with words answer words with action bagano nja kuirayo ebisoga nga ntambula nga ze bagenda nkyakala bukyakale nti mwogere Kyabazinga namuwamba kimuwambangako Kyabazinga yali alikola bintu biri mu magezi ate Kyabazinga tasaba let me tell you Kyabazinga takola ki takobera bantu ati ndi kujja ni wani Kyabazinga bamwiramu ate bana abasoga tulina empwitu ate emizimu gya busoga nga gyatabuika ejo Katonda waife nga yavuireyo ebintu mebutirumbu yaliwa after abusing the Kyabazinga he has met his day he is heading to Uganda very soon Wala muzani sanga Kyabazinga ozanira ku bintu bindi why should you ever attack the Kyabazinga tell me why should you attack our Kyabazinga for God's sake all right no problem njala kwagaliza ebirembe na buli kimu kyobula kikutambulye bulungi mu bufuzi bwo ng'ofuga obwa Kyabazinga bwa busoga naye ndowooza obulungi oguddako obanga oyogera eri abantu b'okulembera ojjanga n'obujulizi ng'omukulembeze alimu ensa nze sirina bwakabaka bwe nali nvumyeko okujjako buprotectinga so manyi gye nva manyi kyensobola ne kyesisobola sisobola kuvuma bwakabaka bwonna bwakuvuma kabaka yenna no so no njagadde okutegeeza nti wenziriramu okuwulira any public statement gy'okola against me ojja kuba olugulidde ku ppata but currently sina buzibu naawe njagadde tegeeza ggwanga nabantu kutegeera ebirowoozo byo naki kyolowooza towards me okitegedde bulungi nnyo so byebyo nza mutegedde abantu betudiringa nabo awo tuvuddewo Abaganda mwenna njala bategeeza Museveni bw'akola ekintu akikola akitegeera bwe yakyusa maapu ya Buganda n'agijja ku maapu nekijja ntukyogerako nekibeera nekigenda vairo naye kyasigalawo weekiri Atlas isomesebwa mu masomero zonna kiraga nti Buganda ku maapu tekola ki bajawulamu in the latest Atlas Longhorn your latest Atlas mugira bulungi nnyo latest what okay no problem kankulage Western Buganda sub-region yeno
esoma wait West Buganda sub-region district information Western Buganda sub-region mulimu Kyankwanzi Kiboga Mitiana Kasanda Mubende n'endala eyo mugira bulungi nnyo awo tuvudde mu moloza nti yakivaako akyakiriko kati kankuzze wano gye bayitanga Buganda yonna kati erimu wano mukira bulungi nnyo wanirimu East Mengo eyo East Mengo mugira bulungi nnyo eno wansi West Mengo eno wansi Masaka eri East Mengo ene bateekayo Mubende wane bateekawo West Mengo ne Masaka wansi ndozo gira bulungi nnyo njala kuzoomingira ogire bulungi nnyo zino Atlas Mumugan Museveni takola kintu nga tamanyi nti agenda kiteekawo mu presence yakyo kibeerewo kati eno Central Buganda region district information eyo Central Buganda region ne information ya bino Atlas kuliko Gomba Botambala Mpigi Wakiso ne Kampala yeno Central Buganda region ogira bulungi nnyo takola kintu nga takimanyi mumuddane mwekyanga yenga asigadde akirowoozaako era kyakikola tugenze mu East Buganda region eyo East Buganda what? East Buganda region eno Atlas sinze na biwandiise East Buganda region mulimu Kayunga Mukono Buyukwe Buvuma ogira bulungi nnyo ogira bulungi nnyo nkyakuwa Northern Buganda sub-region Northern Buganda sub-region Northern Buganda bulijjo bate mufunanga information ejibatemera temule kati njibatemera temera bulungi nga mumbali temujimanyi eyo Northern Buganda sub-region mulimu Nakasongola Nakaseke Butalangu ne Luweero yeyo Northern Buganda sub-region tugenze tukyagenda maaso tugenze mu South Buganda sub-region birabiri mu Atlas mulimu Sembabule Lyantonde Rwengo Lakai Kyotera Bokomansimbi ne Kalungu ne Masaka eri wansi yeyo ndoza mugira bulungi nnyo kati ye bwajjaawo nakola ekintu ne kijja mu mawulire gwe n'okirabanga eky'omuzannyo you already abamaze okuyisawo ekintu kye kyembagambye wali nkyalina ka pride n'ensi ebyokwetonda gabadde makwekansaamu kubanga tetugaagala mukitegedde bulungi so kati lwadde terubusa njala tumira ku Baganda mwenna ababadde mu lyato limwategese mu America Boston ne mugenda mu conference Salonga Mulengejja n'atuuza abantu be abakulembeze ababe buli bwe mwali babayita mu Buganda mu convention yabaddeyo babawulira emitwe emikulu ejja convention eyo Abaganda abadde mu convention ya Mayiga ng'omujjayo gali amazina ge mwabaddeko kubanga buli muntu wadde mbogenda okukyakala kinaako buzibu naye konsandi yange eri bweti
The office of Katikkiro, office y'obwa Katikkiro ekitiibwa kyayo kiweddewo. Muli mazina musime tuli mu.com. Office of the Katikkiro, office y'ekitiibwa kya Katikkiro eweddewo esaanyeewo. Teri Katikkiro asobola kudda mu pub n'atandika okunyenya amazina n'azina ng'ekisaanyi. It is impossible. Mu Bwakabaka obw'ennono Katikkiro yenna tabeera mu bintu bya kuzina amazina. Ekitiibwa kya office aba akyono. Yesu olagata musajja alina libata alina peace. No. Office kintu kikulu nnyo. Nti office ey'obwa Katikkiro kiba kyakulabirako. Naye omusajja oli mu public oli mu bantu oli mu kuzina amazina kibuga tonkutula kutula kibuga. Yes, olina eddembe okuzina kibuga tonkutula kutula. Naye ogaziniddewa era gongera kiku office eyo. N'abamanyi obuwangwa n'ennono office eyo kifaananyi ki kye bagisiigamu. That is my question. Sifa ku lifestyle wabula nfa ku protectinga kitiibwa kyaki kya office eyo. So mwenna abadde mu kuzina amazina ne Katikkiro well and good mwebale mwanyumiddwa. Naye sookozeeyo obwongo bwo gwe yeeyita Omuganda okujjako ng'oli wa Kabano. Okujja ng'oli wa Kabano. Njagala ondeetere vidiyo emu omu ku bajjajjaffe abataka b'ebika nga asimbudde amazina ag'ekisaanyi. Jjajjaffe abataka b'ebika. Ne Kabaka ne bwaleeta ani Sumaye Masapala Sumanya ne bamuyimba baba walukaga lwakiri akuba kubi mu ngalo bw'ati. Namwe kubanga akuma office wa Kabaka n'ekitiibwa kye tasobola kudda Sumaya niko kunyinyagala benjuli aderi yewe akola ati akisobola naye amanyi office mwatudde. Kati okuwadde bajjajjaffe abataka b'ebika njagala ote vidiyo emu nga jjajjaffe omutaka w'ekikata okufuukuka amazina Amaganda bakubye mu mano kubanga akuuma office y'omukulu w'ekika. Naye Katikkiro n'oyonoona ekitiibwa kya office ng'ozina kibuga tookutulakutula sime biki oli eri weesaba ggule ngatto oli. Yes, oyina right. Naye office ekifaananyi kye kirimu okitunuddemu otya ekyo si kyekikulu. Kati mwenna abagenze mu Buganda bwe mu kijja baswaza nnyo nga balangiridde Mayiga byatambuza. Byasooka Nagira Luswata n'abyogera, Janet n'abyogera, Anita Amongi yabyogedde. Mayiga mu kamwa ke kennyini n'avaayo n'akonfaminga bulijjo kye mbagamba era kye baagala okukola. Wulira bulungi nnyo. Bubatambuza siriimu na mental health. Njala kubuuza. Siriimu yazze leero. Siriimu yazze leero gwe beesibako. Mental health bajoogedde kati mu regimu nga Kabaka baagala mulangirira nti alina ekikyamu ku bwongo bayiseeyo byabwe. Wulira bulungi nnyo bwe yabadde mu Amerika. Tubaniriza mwenna abali ku Moment with Anne mwebale nnyo kubanga mutweyungako bulungi nnyo. Tuli nno nabagambye dda mwetekeka bulungi nnyo bingi nnyo tugenda okulya bingi nnyo tugenda okuyiga bingi nnyo byetugenda okumanya mbadde mubuuza question zammwe twazirabye dda wano zonna tugenda kubanga tugenda maaso tugenda ate ewa Katikkiro nze nno nsanyusa omulaba namulaba omwaka guli nenfukamya ne mubuuzaako ate guno nno gwakubiri ate era nga nina kubanga musenkana tumubuuzeeko ate twebaza Mukama Katonda omutambuza omuzija e Uganda okujja wano nno musajja waffe erya Massachusetts okujja kubanga zze kutulabako ate n'otuleetera bingi nnyo Kabaka yabadde nga amutumye sanso okulaba nze nsinze atambudde era tuli basanyufu nti nno tubasanzeewo kakasa nti obugenyi buno munaabaako kye mubufunamu naffe tunaabaako bye tuyiga abasinga bakumanyi oli Katikkiro abasinga tebamanyi Katikkiro yaani Katikkiro ye mwami wa Kabaka omukulu yakulira abaweereza bonna ab'Obwakabaka era Kabaka bw'aba afuga Obuganda ayita mu Katikkiro olwekyo
bwekityo Katikkiro akola mirimu gya Kabaka era Katikkiro yalabirira ebitongole byonna eby'Obwakabaka. Katikkiro ye mwogezi omutongole w'Obwakabaka naye wabaawo omuminisita w'amawulire era omwogezi naye omwogezi omutongole ye Katikkiro. Kale mu lulimi ndowooza omuntu atamanyi byaffe abeera eno lwayinza okutegeera Katikkiro ye Ssenkulu oba CEO ow'Obwakabaka omukulu. Abaana batera tulowooza nti Katikkiro yeeronda yekka ne twagamba nedda. Katikkiro Kabaka yamulonda era nze yannonda myaka 12 emabega. Tulabye ku nsonga ezimu bannayuganda abasinziira mu diaspora ze boogedde, ensonga ki enkulu gy'olabyeyo? Ebintu bingi okusinga olukuŋŋaana luno lwajjidde ku miramwa ebiri. Obulwadde bw'omutwe oba obulwadde bw'obwongo mu luzungu bakiyita mental health ate n'obulwadde bwa mukenenya z'ensonga bbiri ezatuleese era gy'emiramu emikulu egy'olukuŋŋaana luno. Naye mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo mukyewuliriddeko. Esigadde eddakiika sijja kamalayo naye omwami ono yafundikidde yeegaana ebigambo bye yayogera nti ye tebamukubirako simu gamba nti abanje buwanguzi bwaffe yabyegaanyi naye kijja kubeera kyalulala ndowooza obudde bugenze kijja kubeera kyalulala naye mutegedde point gye bavuga ango gye bavugiramu ekintu kyabwe mental health AIDS si waalero yava myaka gya 8 nakaligoba kya driving nga kyokka kati ng'ekirwadde kisinga okuluma abantu bakiyita musujja gwa nsiri na siriimu ne bali ku mental health kubanga balina kiba drivinga. Abaganda kijja baluma nnyo ng'ekintu kino kivuddeyo nga lumbuye ndi wano ku kafoomu eggulama nga kivuddeyo nga bakitadde ku Ssaabasajja Kabaka kijja baluma nnyo ng'ate simu ze temukyasobola zikuba. Kyo nkibagambye bale video ewedde tusinkane enkya ku open roof discussion. Point ziri bbiri tugenda kwogera ku bikolwa by'obuyeekera Museveni byatusibako, tugenda kwogera ku apology ya Museveni kuba tetwetaaga apology ye. Buli muntu ogenda kwogera ekikobero Museveni kyakola ewammwe ku kyalo mu family kuba individual Museveni asitogere nti tugenda kusola musujwa. Item zigenda kubeera bbiri. Tugenda kwogera ku buyeekero buli mu Kampala bwe yeeteereddewo abaana b'omugeto mugenda kuba masimu mu confessinge. Tugenda kwogera ku apology ya Museveni ey'ekifula nnenge yeetondedde bannayuganda n'Abaganda. Buli omu gy'oli nga saagala weetirire ogenda kukuba essimu ofutuka omugambo nga sinze nk'ogugambye. Lunaku lwanca lwa open roof discussion yammwe si yange. Mukama bankumire video edde musabire nnyo presidenti kubanga abalabe buli lukya bongera okukola enteekateeka. President wonna wooli weekuume, Allah akukuume bakomredi mwena, Allah bakuume gye muli okusinga n'abalina ebizibu. Mukama bateremu obwangu nabo bali mu diaspora nga mwagenda okunywa ekigule magala eddiba namwe Mukama bateremu obwangu bakingirize wabula kyenjalo baga kiri kimu nga afundikira akatambe kalemu dakiika 2. Munnayuganda yenna agenda okunoonya obuddamu gy'oli mu nsi yonna. Amateeka gafuluma era gakyuka nga gwe tomanyi mu nsi mw'ogenda. Mukama bw'akuyamba ne bakuwa empapula ezo ezisookerwako ne bakuwaneka travel document. Nkusaba weewale nnyo okutambula ng'ojja okuliraana ensi eziriraanye Uganda omuli South Sudan, Rwanda, Tanzania ne Kenya. 1. Travel document eyo gye bakuwa zirimu ka microchip oba ka simu card aka tracking movements zoba ka tracking passport yo beeyise wonna. Mateeka amapya gaayise mu nsi ezimu gasoma nti bw'ogamba nti oli asalira musiika nga mu Uganda avayo nga bakunoonya ne bakugamba bakubuuza nti mu nsi ezirira tosobola genda n'ofunawo obuddamu ne bakukuuma n'obaga nti ensi ezo Museveni alinawo influence oba ensi ezo teziri safe gyendi nti ye. Kati ate bw'otuuka mu nsi ezo ne bakuwawo ebipapula byabwe gwe n'ogenda ate ng'osalinkiriza oyingira mu nsi ezo eziriraanye Uganda babajja kutegeera waki wagenze era empapula bajja zisazaamu. Ekyokulabirako mwakirabye weekiri kiri visible. Nenjala bagamba ekigambo kimu bakomredi mwena bali ku social media platform
nga wafuna empapula bw'otya bwe wazifuna mulekerawo okwogera ebigambo ebyama byammwe. Baganda baffe mubeera ku mutimbagano ne mwogera buli kyama kyonna, engeri gye wafunamu empapula, stories wayogera, biki bye walimba, ne mwewa amagezi, ne embassy zino ziteekwa okufuna information ne mukozesa fake document za kunnassa buli kimu bank account mukola bwe muti n'owa n'ennamba z'abantu abakola ebintu ebyo. Baganda baffe mwokyesa abantu bangi abaagala okutambula musale ku mugambo. Bwe mba temwena byakusobola kwogera ensonga ezimu zirekenga. Bannayuganda tuyitidde nnyo okwogera ebyama byaffe. Ngenda kusaba muganda wange social media ejjuddeko bambega babulirevo. Buli omwogera obukodyo mukozesa okufuna asayiri mufuna empapula mwonoonera abalala nammwe kenyini system mugicompromising efa ekyali abalala baagala okutambula. Please mbasaba bannayuganda bali ku social media mulekera okwogera ebyama byammwe. Nze visa nagifuna bweti nakoza sente bweziti kwa account nalindako sente bweziti ono yankolera paperwork ono yakola bwati nze migration nayogerayo kino nayogerayo kiri nembagamba bino nembagamba biri n'obyogera ku social media mukola live mukola night shares ekiro nimutandika okutokomoka omugambo. Bambega tebebaka bambega abazungu tebebaka kyobala tinakuzi baba dinayinga